You're well aware that we started a war. You're well aware that we started a war against the redemption or revival of Democratic Party to make DP great again. We started this war in 2022 when Norbert Mao decided to sign a cooperation agreement with the ruling party, that is the NRM. And he did not only do that, but went ahead and saw as a minister for this regime. This means that he's working for this regime, he's working for President Museveni, he's his advisor, he's his confidant, and he is his everything. In that regard, we decided to allow him go to the NRM, but he's still stuck with the DP administration. We started that war then in 2022, and we are moving. The next thing was to make sure that we host him out in the delegates conference. He managed to elect himself and swear himself in. That is okay. We have now come to court. We want court to rectify and give us a remedy of what happened in Mbarara. What they saw, what they heard, what we have presented on paper. If this does not happen here, we have some other stage, but the other stage we are going for is more dangerous than court. So we are requesting Justice Kavuma. We have heard that she normally delays her cases. We have heard she was in Mbarara and there are very many complaints about her. For us, we are saying she loves justice, and this time she's going to serve justice and give us what we need. If that does not happen in the shortest time possible, we shall find another way, because we are in a war and we don't mind losing a few battles, but we shall win the war. Buli kimu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Olutalo lw'okununula Democratic Party lwatandika mu 2022. Mukulu Norbert Mao yasalawo okwegatta ku Museveni. Abantu bayinza okulowooza nti kati lwe tuli mu kununula ekibiina kino. Naye olutalo luno lwatandika mabega mu 2022 lwe yasalawo n'agamba nti ngenze wa mukulu Museveni tugenda kubeera nga tukola ffenna. Okuva ku olwo twatandika okukola buli ekyetaagisa okulaba nti nno ava mu kibiina n'afuna either n'agendera ddala mu NRM nga bw'akola emirimu gyayo era nga bwe yalayira ku bwa minisita ng'akuba ekirayiro ky'obwa minisita yalayira nti ajja kukolera Museveni n'ebyayagala era ajja muwanga amagezi ku buli kyayagala okukola mu gavumenti ye. So fene tukaba nedda woba osazeewo ogenda okolera mukulu Museveni kino kireke. So kati tuli mu kujjuuliriza lutalo nti twamala paati ey'okulaba nti twatandika okwetegeka obiseera ebyo bwe twatuka mu delegates conference yagenda okulaba nga tasobola kuyitawo n'asalawo yeerayize yeeronde era yeerayize n'akakundi ke n'atugamba tujje mu kkooti ne tujja ne tugamba naye bino tebyali bituufu batujjako ku ballot paper mu bukyamu emyaka 5 twali twagiweza dda n'ebirala bingi nnyo. Omulamuzi tuzze atubuulire oba twali bakyamu ku kye twakola oba ye byalaba mu delegates conference bituufu oba bikyamu. Bwe tunaamala ekyo era tulina ekiddako kubanga buli olutalo luno luwanvu. Tuli mu stages zaalo part by part paka bwe tulikola ki tuli luwangula. Okuba nti no balina ebintu bye bakola eby'ekibiina for the time being ebyo byakimpatiira bagera bakola ebyo byonna bisobola okuvaawo. Bantu bangi nnyo bali mu offices wano mu Uganda, abantu bangi nnyo bakoze ebintu wano mu Uganda biyitirivu nnyo abantu bye batayagala. Naye akasubi kakyababiseeko kubanga mukulu Museveni akyali mu buyinza. Wanaaviirawo waliwo abamu abatajja kuddamu kusigaza mayumba nga bagabba bubbi, waliwo abatajja kusigaza ttaka, waliwo abo bajja okukyajinga ezamada, waliwo bajja okukyajinga emisango egy'enjawulo. Kyova olaba nga balwana asigaleko. Kati naffe gye tuli ebyo byonna bye bakola akasubi kakyababiseeko. Kaseera katono nnyo twagala Justice Kavuma akole. Batugambye ti Justice Kavuma atera okulwisa emisango era bwe yabeera Mbarara ng'emisango girwawo nnyo ne bamuwandikako ebigambo bingi nnyo ne bakola ki. Naye ffe twagala okwesiga nti ku luno agenda kukola ekintu kino mu bwangu kubanga kyetaaga obwangu nga bwe kyetaagisa. Saagala kuwuliriza ebigambo bye bagamba bwe yali Mbarara yali mu family division ng'alwisa emisango akola biki twamuwandikako. Nze bagambye nedda ku luno ali mu musango gwa Sebamala Richard ajja gwanguya era bwe gutayanguwa nga wano tetunaba kufunawo kyakola obanga twaliwo wano nga eddagala litubuzeewo ate ensi tejja twevuma ku kye tuzzaako banki kye tuzzaako ate kyo kibi nnyo okusinga kati kye mulaba. Kooti tuzeewo kunywa caayi ng'obuugi bwe buwola. Eyeesimbawo ku bwa national chairman
era nsuubira nti ebiseera byonna ekifo bannadiipi kye bampanja kifuna mu mazima n'obwenkanya. Ebya kkooti okuba nga etwala obudde buno okutwanukula yandibanga maybe ekyegendereza empaaba yaffe, so sinnaki okuba nga eyogera n'abo be tulaba nti si batuufu balabe ekyokukola, naye ffe tuli bagumu ng'abeebaka wansi, kubanga buli kibeera n'entandiikwa kibeera n'enkomerero. Leero tuli wano okusaba kkooti etulage amazima nga bwe baalayira nti bajja kukola nga basala emisango eziba zireeteddwa mu maaso gaabwe ng'amazima. Kyewuunyisa nti olunaku lwe baatwate batwongeddeyo, tetumanyi oba lulimu influence yonna yonna, ebyo tebijja tukwatako, naye amazima gali nti obukulembeze obwa DP obuliwo tebuli mu mazima, tebikola ebisaanidde ku nnono za DP, kubanga oyinza okulaba ekyokulabirako nti Mwami Mao abeera eri buli lwamande mu kabineti ng'ateesa okujjako manya nga bateesa okukuumira gavumenti ye NRM mu buyinza, naye ate amala n'avaayo nadda ate mu DP n'ateesa ne DP okujja gavumenti ya NRM mu buyinza. Kati twebuuza, mbega wa DP mu NRM oba mbega wa NRM mu DP? Ekyokubiri kiri nti enneeyisa gye beeyisaamu mu kugenda embalala n'ebyali embalala si ze nnono za DP, kubanga bo bamanyi amazima naye bo basaanidde basazeewo okubeera wano nga balwanira obutali bwenkanya nga batuula ku mazima n'ennono za DP ezandibadde nga zisaana okubeerawo, kubanga ate bo bagezezaako okuwamba obuyinza mu ngeri etabeerangawo mu DP, nti buli kimu bali kicentralizinga, baagala bwe baba bakola ku buli kimu bateekako emikono basayiningira abantu ebintu ebitaali mu DP, naye bakikola kubanga baagala kusuppressinga ba candidates abanoonya kaadi kwegamba tebalina we baddukira, bamanyi nti bakandidate bwe banadduka gye bali baba legitimizinga okubeerawo kwabwe okutali mu mateeka. Kitukosa nnyo era simanyi singa kkooti enaasala ebyamazima abo bwe bateekerako emikono feti yaabwe enaabeera etya, kubanga amazima gali nti si be basaanidde okuteekako emikono.